Nga bannayuganda ab'enjawulo okulina abaka ba paalamenti bakyagenda mu maaso okusaba gavumenti okulaba ng'eyongezaayo obudde bwa kafyu okuva ku ssaawa 3 n'olwaleero abasumba nga bakulembeddwamu Apostle Anthony Muhumuza wa Amazing Grace Faith Church bagasa eddoboozi lyabwe ku lya bannayuganda ne basaba gavumenti okwongezaayo obudde bwa kafyu kubanga mu ssaawa ezo bannayuganda baba kyanoonya ekigwira magala eddiba. Ngamba nti ndowooza kafyu ey'essaawa 3 erimitingamukko abantu engeri gye bafunamu ssente, so mbadde tuba tusaba nti bajongereko basawa mukago gw'ekiro abantu basobole okweyongera okuyiiya mu ssaawa ezo babeeko kye beekolera. Babyeko abantu bangi oluusi baba bakola zituuka ssaawa 2 olaba badduka baggalawo buli kimu kubanga balina okumakinga sure nti babitinga kafyu. Ku bantu ebibiri gavumenti bwe yakkiriza mu makanisa mu kaseera kano, Muhumuza asabye gavumenti okwongera ku bantu olw'ensonga nti amakanisa agamu manene ekimala nga gasobola okukuuma okwewa amabanga. Church yaffe ekunganya abantu banjawulo, mulimu abeesobola, mulimu abateesobola, so twamakinga sure nti abo abeesobola twekunganyamu twekolamu omulimu ne tuyamba abateesobola. Okuyita mu COVID yonna twali tuwa abantu emmere, of course tulina okumakinga sure nti buli omu alya, buli omu waali, era kyemudde mbagamba nti nakati bwe tugenda okukuŋŋaana diri sure tujja kusanga ebizibu ebirala, naye at least twamakinga sure nti abantu abaffe nga church n'abali mu neighborhood zaabwe bafuna emmere. Bannayuganda abaakosebwa mu kaseera k'omuggalo, omusumba Muhumuza abakubiriza okutandikawo buli mulimu obutono okusobola okubbulula ebyenfuna byabwe. Nze ng'omuntu nzikiriza nti gavumenti terina kuwa abantu ssente ezo enkalukalu, just kubateerawo mbeera ennungi okubanga bo beekolera ne bakola bye balina okukola, okitegeera. Era kati nga bwe tubadde ffenna tumanye ebintu ebibadde birimitinga abantu okusinga, of course giba misolo na gundi na kafyu ku ssaawa eno, so batunula mu nsonga ezebbiri. Nze nzikiriza nti abantu balina survival instinct nti bw'obawa a good playing field. Bino okubyogera babadde batongoza kanisa yaabwe empya ewaali Ssemaduuka wa Nakumati e Bukoto ku luguudo lw'Ekira. Sarah Nakandi, ACE TV, Select Enjawulo.